Jakukuba. Nabbosa. Wate kuba kume ya waisa jobo ite. Kakati rachongo bagane. Nabbosa. Nakano kujja mu ddwaliro. Owulidde? Nagamba jangu nga waliwo ekizibu nga waliwo afudde oba manyanga nga waliwo afudde. Sigwe. Nekugamba ate bwe kiba tekyebeereka. Bw'ojja wano togeza n'ompita maama. Owulidde? Sagala kiwuliza. Kakati singonza alaba. Nagamba mpita baaba bw'obozze wano. Kuba lino ebbeere eryange erinninga omutima gw'embogo. Teriyonsangako. Siyonsanga. Omwami gwe nnina wano. Tamanyi nti nnina omwana. Owulidde? Tofaayo. Nja kuyita ndi baabawo. Nabbosa. Ngambye mpita baaba gwanzirako. Ati gwe obonzirako era. Naye oba kano akasigo bannaye kabaaki. Gwe kasigo gwe. Ngambye gwanzirako mpita baaba. Kale baaba owange. Kati simanyi na kyakuleese wano. Kakati. Wante kuba ofulume saagala nakulabako. Ekiri bwe kiti. Ekibadde kindeese. Mbadde nzize n'omwami tukuleetera akasente ka Ssekukkulu. Naye olabika tokaagala kangende baaba. Maama kanalulungika ekyampusi jangu. Jangu kamaama. Ebyo by'osookanga. Nesisooka kuyomba. Otuukiranga nina bye nkuleetedde ne sikaalamuka owulidde? Owange obadde ongobya. Jangu kannyabo. Akalungi kalabe. Kati. Ati mbadde nkunnyonnyodde nti ekindeese kuleetera kasente ka Ssekukkulu. Kati kampe. Ati kati omwami kamuleete akakuwe. Ate omwami yakalina. Owange mulese wano. Kale muleete. Owange mwami. Bannaye asooka kunnyombya mu kifo ky'okusookera ku ssente. Mwami. Ate asooka kunnyombya. Owulidde omwana oyo. Bannaye kati. Owange. Anampulira ono ajja baaba. Ate omuleese omwami. Kati bw'ajja nkuyita ogambye nti ndi baabawo. Yabimanya abinanye owulidde naye wano mpolampola. Mwami. Ngenda omuleete. Abange akyeyamba ndowooza. Nabbosa ebyo tobyogerera wano oba kano akasigo nakazaala nkoze ntya. Owange maama w'abaaba nti wuuno. Nabbosa. Ate ogambye nti oli baaba wange. Nabbosa. Tosirika bunne. Taata munnange ensonyiwa nti mbadde ku mulimu. Kitegeerekeka. Temwantegeezezza neetereeze. Tubadde tuzze Nabbosa yandiisa amangu. Badde munnyonnyodde nti tumuleetedde akasente ka Ssekukkulu. Taata neeyanze. Ebimu nno tubirese mu mmotoka ndowooza kugenda buli kimamu. Babireetere ddala. Owange. Kwebale taata. Tobalanja kwebalira. Muko onoonsonyiwa taata nti eyeesitukidde tanywa matabangufu. Engeri gye zaayise eri mu miryango giri ne zituuka eno obuko bwaweddeko kati. Nja kukunaaba n'akasappuuni taata. Naye kati. Kakati ndowooza ne we tweyuna ekkubo. Abadde agenda kulima ku bijja. Nedda kansooke nteeke bino oba oli awo anaayongera na biri binansanga. Eby'omu mmotoka tugenda bireeta. Eby'omu mmotoka mugenda bireete. Kambirinde eno. Kambirindire ddala. Nabbosa. Wandibaala. Lwaki tewaŋŋambye nemba nti bwe mba nzija eno oyo wali maama nti tulina okukola enteekateeka ennungi. Atofaayo. Awo omukazi Oyo omulungi. yakulira ku mukene. Omukazi yenna omuteeketeeke alina okuba nti akola enteekateeka. Otegedde? Nakugamba nti olina okulima ebijja byewaffe. Bwe bulombolombo bwewammwe. Bwe busooka. Basezi. Kulima bijja. Abaana. Nze ndaba obubi. Kikyaki? Ndaba ekitereke. Abange maama nkuyambye ntya baaba. Dadi kanti okundeka wakanga bino byolimu kino kiki? Oyo muntu. Kino kiki kyendabako? Ono munno. Munnange byebiki?
Biti byogera ku dadi kandi sibitegeera bulungi. Binyonnyola bulungi dadi kandi. Ekituufu kankikunnyonnyola okimanye bulungi. Ekituufu mbadde ngezaako okukaka omukwano gwaffe, ngezaako okukaka buli kimu kitambule. Naye okuba watandika naawe okubaliga ne nkwesonyiwa ne ndyoka nfuna pulaani B. Owange ng'abejja emimwa ebyewaabwe bimulinnye. Omanyi n'omwezi tulimu gwennyini si mwangu. Dadi kandi kino kyosazeewo okunsasula ate nandikoze eki bannange n'abakazi kiki? Oliwo omuntu ayinza okuba nti mbadde mutambula kituufu nga laavu weeri naye nsobola okuggwawo kati njikake bukasi. N'ekirala owange bwe bakuzzangako munno osiimanga busiimi. Naddala nga gwe bakuzizzaako si yali awo atiisa. Naye kituufu nze saagala babiri ku mulundi gwe gumu. Kituufu kandi abaana babadde ki? osazeewo okunsasula bwoti. Abaana babadde ki? Naffe tujja kuzaala. Naffe tujja kuzaala. Kati ate abaana obwana baava mu nze era nsobola okubateeka ewalala era ne babuzaalibwa. Nalangira bulungi ne mpita sirigattikako omusajja yenna. Nasazeewo onsasule bwoti nga n'empeta ngiina. Empeta? Ekyo kiwawangule. Ate empeta eba ku lugalo ewalala tewaba mpeta. Okitegedde? Kaakati empeta yo gisigaze ku lugalo. Tata mama nankwegayiridde. Kandi nkwegayiridde mukwano. Wabula katukomewo. Tukola bwetu tutatutenda. Wabula ndeka. Nakwesonyiwa, nakuta, nakuvaako. Kati muleke bachweka kuba nkukoze twaliro otegera kyoliko gwe omuntu omukubiriza okola ebintu ebitatigala weebityo Uyanga towuliriza. Mutwali wano okusinza ku Neisa. oyinza okukwata mukama wo mu nkubo z'eddwaliro nga Bamyakola tebijja lwaki simukola okoze mutaasa. abalwadde batunanga okwata omuntu mu mataayi. Ate ekizibu totegedde lwaki mukutte ettaayi. Omusajja oyo ebintu bye kati gano makaage akayita katale kagabe si makaaga oyinza okukwata mukama wo nga yakulembera. nga byakola otegedde Neisa ye. Buli mpisa mbi yodde eri ku musajja oyo leero n'ekyayi. fuluma eddwaliro tambula genda lwaki oba omulemera. Akulira eddwaliro tuba otya okubba bulamu n'obba n'ebutufalisa obw'abalwadde eddagala n'olira. ekyo nkimanyi ekyokubba kyesuuliro tekikwatako kirekere minisitule. Okimanyi nti akatanda kamu kabeerako abalwadde musanvu. ekyo kimanyiddwa na n'omunana gubeerako. ng'akulira eddwaliro ye yeeyisa atyo nga buli kimu akitte. akitunya minisitule ejja kujja ebitereeze. naye Dr. Muyanja wandibadde onneegattako nti lwanyisa omusajja n'ava wano eddwaliro. siri mu muntu yefuula wankwe lwaki nkwegattako. bw'onompuliriza tugenda kukolera wamu eddwaliro lidde mu nteeko abantu batereere. Nze nkwatibwa ennaku ng'abalwadde bajja ng'alimu n'olungu bangu yandibadde awona naye n'afiira wano. ati enkola y'eddwaliro gwe kireke kitunuulire. ng'ettaka libba kati gwate kwe gavumenti labayo omuyanja otiitiriza omusajja ono n'atuuka n'okulowooza nti bw'aba taliwo eddwaliro teritambula. Yani kakati ogweyagala kuzzaako ki? bwamumyuka bwe yatuuse okuyita miitingi yakutegeezezza yayise miitingi tubula bagambye neeyunga nga lukwaga ayita miitingi asigimanyi. musanze ku 6 waggulu ayise banne bwe benkanye endowooza ennafu baalaba nti bajja kutegeera nga bw'ategeera awadde etteeka kiteeka ki? buli mulwadde yenna atandikirwako mu ddwaliro wano emitwalo 80 n'okudda waggulu. Eddwaliro erya gavumenti mu Referral Hospital avumaganya gavumenti tefudde ku balwadde tefaayo kuteekayo ddagala lye baleeta lyabba nga nze mpulira ebyo gasiya nga nsirika. kyesonyiwa bw'aba kisayise eky'emitwalo 80 eddwaliro si lyakusasulira siryakuzonga kitunuulire. Ayina okuva mu ddwaliro wano empapula z'amawulire ekyo kireke kyesonyiwe. naye bw'olaba nga byokola mu ddwaliro wano ddala omukulu alitwala bw'otyo bw'olina okweyisa. obadde munjogerako ki? obadde munjogerako ki? Lukwago Lukwago tegera kyokola. abantu ova mu ddwaliro otunkwata ng'embwa onkwata bw'otyo. Sinnakuba. Lukwago
lwaki weesa gwe kiki kyotegeeza gwe Lukwago ono muntu mukulu nga gwe nnyo lwaki omukwata amatagi tokita omulamba n'omukwata bwotyo tereze bisibirawa ndi mukama wammwe tuvula asafaana yomba mulwadde bamufa ono mundekere yadde bubbi ddagala tambula naye nga ajja kuva mu ddwaliro wano Lukwago rest in peace kiki kyotegeeza embisi kijirawa yangu jangu nagwe tonkwata ojja kuntabula nze nja kukuba please don't tamper my table nja kukuba Lukwago bwekibakyetegeeza nja kukuba tomanya nja kukuba Honey, darling. hey hey Hi, hey honey. hey gwe Honey, what's wrong? Let You're down. panting? yasi empewo ebbugumu nga linzita nenzitako ekkooti Are you sorry? nga sina buzibu sanyusa okulaba Okay, dear, but then stop this business of all the time and making me wait for you in the office as if you don't know my schedule. Oh, you know, Kubangu Mfako. sweetheart Honey, wasala wa mbere slayer wa womanyi yagana chibule sakala manya. You Wow, have to yeah. meet my standards. wamponya ekintu kye batya nakibuule era si kyejjusa nakibuule muwanvu nga kiyatalina mpisa yatambula nga asaatuuka naye ng'oli kantu kalungi ana ebyokola byenjagala Are you serious, honey? I'm Katilekela Wokunomia, honey. Are you serious? singa bange Promise me one thing. Promise me one thing. Togenda kuddamu kungatekako mukyala mulala. sisobola kuddamu kugatikako mukyala mulala Kati mbeere nga nkolinze all the time. ya Okay, no problem. But then, as thing I was honey, chobo yino kumanya inti bufeba slayer. Tuba twetaaga ebintu bino wammanga. Otyo? Monthly allowance, lockdown allowance, byonna ntibagijjamu. Uganda Friends ng'esamba tuba twetaaga weekend allowance Exactly. day allowance Kati toddamu kunniira. okay kale mbitegeeresa thank you Honey, you're forgetting one thing. what is it My vacation. oh ogenda Dubai Kati ate ebitagisa obimanyi. ngenda kukolako Please do not promise me, darling. Njagala ebintu nga already bikoleddwa. Sagala kungamba nti ngenda bikolako. tofaayo ogebeera mu bumu kiki kyetaliiwo Tokola ebyanakibuule. Tokola ebyanakibuule. tofaayo Okay, honey, nsanga mu office. okay darling Please. kasufu kasinga bangi lino eddwaliro baaba obwenzi buli wano obulabye bukuumuukanga bw'omanya akayuuni k'abakongola naye omusajja badde manyikize nze kanze ndabye bino ebyawano kankubuulire lino eddwaliro tulina kuyigira ku bakama baffe tutya obubbi buva ku ttoopu ne bukka mukama waffe ono alina omutwe gulinga akabuga tabbye bitooke byebigwa era wano beeramu obwongo oli bw'ajja nga tamanyi dokita yaani bantu bangi abajja wano nse ne bampita dokita naye ngaoli dokita anti olwo nga nfuuka okikuluuta mbuulira nkugambe tegana amabugu Batandise why? poloti yo yiiri poloti tosala owa gende egindi kirungi gwe byeno owekyafuna mabugu era saawa yonna obumbulukuka kati njagala nkubulira oli bwajjanga bane oli bwajjanga tamanyi dokita yaani gwe wefule dokita tubeere babbi
ate n'obwenzi tubuyige. Anze ngenda tandika obwenzi. Omusajja ayenda okuva obufi. Era buno obwana obuto bannaye bugenda kumalawo abakyala abakulu mugenda sigala nga temuyina basajja. Bamukyala mukulu tebamanyi kye baagala. Omukyala mukulu ategeera olwebukadde lumanya ensonda naawe. Kiveeko ebyo buno obwana bumanyi okwetetenkanya. Butya? Buno obwana bulina amannya bwe gayita abasajja. Omanyi musajja yenna gy'ava ne gy'alaga ayagala omukyusi ku linnya. My darling, my honey, my chocolate. Naye bamukyala mukulu okwalibadde okukyusa ku bbaawe erinnya amulengerera eri ng'ava kola. Kulikayo mukulu munnange. Abasajja abo baavaawo tebaagalawo. Abasajja baagala nnyo okwekolako. Omusajja n'akomawo ng'omukyala buno obwana bwekolako. Bw'omulese ku makya nga alina agobyege manyi w'ekiyungu. Nkugambye buno obwana bugenda mu wino ne bugula nayiti okwata ku kaana n'ogamba bannaye kiki kino. N'owuliranga gwe bayiridde endebe y'ebiyenje ekutambule. Naye mukyala mukulu abeera ne nayiti nga kiringa ekigodolo ne bwe yeekyusa owulira. Yali ekyusa oyo. Mukyala mukulu bwe yeekyusa. Nze okwana nayise. Wayise otya? Nnyina mukwano gwange. Samugambako omukyala alina faamu y'abawala. Nemuuleko ng'omuukiro. Namuyise n'omuyita ajje. Okakasa okwana atuleeterenga wano ki? Atuleeterenga abantu. Ono omusajja bw'aba ng'ali kano. Naye yaleseewo omukyala we yayawulira waggulu alinga omuwafu. N'agenda ne kano katudduutu. Tonyoomanga kyezinze kalabika katudduutu. Kalimu ensonga. Yono. Siri. How are you? Mubuzeko. Oyo anyiga mabwa. Owaaye waba kulimba. Nze ndi busawo obutendeke. Nawe. Asawa ngambye ensonga. Kati oyo akola mu mugondi oyo mu mirambo. Gira akagato kali kulinga akagege. Kati nnyabo kyakwisiza kiri bwe kiti. Business etuliko. Okitegeera abantu bali batya. Era business bw'wakiŋŋambye. Saaluddemu nasitukiddemu ng'omulimu gwange. Era abantu ne mbateekateeka. Era bw'oba weetaaga okulagalako nga nkulagako. Sagambye kujja nabo. Tetunneetegeka. Banaye bano abakyala tolowooza muno omala gaveeri n'obambira omukyala nkwagala nkwetaaga. Lwaki obaleese? Timwetegeka ki? Olina sooka tubuuliramu. Beetaaga ki? Tulina kutunula tutya? Twetetenkanye. Bali tebafa kuntunula. Ekikulu waleeti weeri. Kasi tebanga weeri. Tulaayo tebalina kye bajagaza. Baleeti. Baleeti. Ate oba abaleese kati abazze. Abalala baliwa. Faamu namba. Ate omusajja. Mukyuseemu mubalageko. Munyenyeemu abakulu mwongera bali bakyuse. Linda. Awo watya? Kiryoke. Owaayi. Nga njize. Omanyi nze nkya mukama. Owaayi kiri kitya? Kati wali muzibu. Sooka ogumemu muzeeyi. Owaayi. Nze nkya mukama ng'omanyi nkozesa kalasu. Kookoliroko. Abala batendeke nnyo. Kakati kwoba osooka. Emwe kakasa. Nvumuulo. Naye ono namungi w'omuntu. Kakati bano abantu baliwo ebika. Kati bwe gaba matooke. Ono musakala. Kino kye musakala? Kenya musakala. Basi. Oyo ng'omusajja. Tofaayo tewali kyatasobola kukola. N'ababikola. Essanyu lyonna alirina. Kyusa kakati buno wano bunandigobe. Kyusamu. Kanandigobe nkasiimye edda wano. Maama linda ng'ayaka. Ayaya. Yayidde dda. Abaana bamanyo ekyokukola. Kakati sooka ogende wano. Muvubo oyo muvubo. Muvubo genda boli. Maama. Bannange. Muvubo wuuyo. Ani? Oyo Ndeka. kakati
oyagala ki Owaaye. toyinamu maama mpola mpola katonda wa ono oba tusobola kutumuwa akasumuluzo k'emmanju Si mukuba konde. ono yew'emisuwa Kapipa. oyagala emisuwa Aliwa. owaayo wuudye mwena munagwera ku nsi ddako oli Muntasi. ono si mwangu ono si Kasita. Kasita. Ntasa. Kasita. Tuli kuchi. Bonna. Eno business eka. nyabo nsiimi naye kaakati yahawukola otya bonna lumu bajja lufaaya simulindeko tuteesi nyabo bannange kiki ekiri wano Ntasa nawe. maama mulindeemuuko tuteesi katonda wange nyabo nzijjaako abantu bo bannange eyo tokwatayo lindako linda mulinde nyabo mutereere babagamba bannange kiki ekiri mu nsi kaakati nyabo kakati abantu abo nga bw'obalabye bw'oba oyagala bana sikirina buzibu anti kati ekiriwo njagala kubiisana na mukama wange yali nakamu akebbali nakamu ak'omuwunyo njagala bana oyo naye ajja kumpa omulimu kakati kozi ogambye kano kitwaki kino kimusakala musakala dda wali londa nyabo sooka obenga kyusa factory ya kazambi ejja kukola neetaagamuuko kimuvubo kiri kiba kikiri kino kiteekemu teekamu ekyo kimusakala njagala mulengo awaayi tonyonsa nsobola kwongezaayo awo mukulu munnange yagira wama maama jjayo emisuwa akono kanakabululu si kabi kimala nze maze kakati olonze ebika bimeka bina mukulu gwokoze otya njagala mulonde nsobole obalamulira naye oyo muzeeyi omwegendereza yeetaaga omuntu nga yakoowa dda kagende nakino takyali mu mbavu nze njagala bemmaliriza nga nkomawo nze sidda kakati nnyabo lamula kakati lamula kati muno mukwasi owaaye nakabululu muno mukwasize ku jangu tofaayo kakati ekirimu lamula sembera wano jangu wano bannange kakati ekyo nkiseeramuko kuba naawe okiraba nkiraba maama linda tukyali mu ntegeeragana ndeko nammwe tulemererwa nga wanfunyeemu ddajjali ate tetusobola kulemererwa obusente bwangu nnyo kakati kino bwebeera haafu gabeera 2 awo okizza nkeera ameka bwebeera haafu okitwala n'okizza ago gaba 2 kati bwoba onaakizza enkeera gaba 27 naye engeri gy'otutaabana nyabo nedda bano oba bakamuwa mbadde nsaba katubireke kati bwe mutwala ompeerako poloti tujja kukkamu wansi jangu twala mbadde nsaba nnyabo okomenya ku oyo kati kola sigenda kusobola omanyi lwaki omanye emyezi gy'ennyumba gy'oba ondiddeawo kati twala kannakabululu jangu sikaseera mitwalo 2 oba ondidde emyezi 4 egy'ennyumba kati kano bw'oba katute mu haafu kibeera 7 egyo misuwa maama kano kazibe 15,000 awo ngenda wali ku kwiniziwe waliwo 2,500 jali ku bido naye kati omutaawo mami ddala bana bantu bewatuleetedde tunaamalako ayo wetuula walinze maliriza omulimu kakati kasitoma twala anyabo jjawo emirengo gyo
Bambi jawo. Tulinga abagule emmotoka. Leka naawe. Sokuli. Ko wali kati ni mugende. Mubiringule ebintu byammwe nga mubitwala. Twala. Mama kati. Ndowooza olaba ky'osuba. Ndowooza kakati sebo. Ono wasitamye kapatebuuka. Opita wabadde opitira ki? Otakimanyi nti eyo woofiisi yange? Tokimanyi nti ogwo mulimu gwange? Nyabo tulemegaliddwa. Kimutumanyira ngo tuyitamu amaaso. Kitoseera. Ogambe bw'obadde ogendagende kati lwaki si gyewayise? Lwaki tewayise kukwiriza? Muyiga abantu. Osigedde. Naye naffe otulaba tutambula lwaki mwagala nnyo abantu nga akoyekoye bana bapya mbana akabaleeta kirengera muzeeyi mitwalo 2 ng'agula ki agula ssanyu gwe ssanyu limala gafunika maama ngenda sanyuka bwomu abeera kuwa olunaku olwo era osanyuka bwogu nzonziriza ki ate nkuddiza ki ng'osanyusa twala gweri nga nze neereega emifumbi ate naye binaabiri gage naye yeereega mweregereri temutagamu kupitira bintu bitalina muzanyo bantu mmwe mubuleetera abantu abo okukola ebyo kyobola bamujja kuba n'abantu ababakula n'omuwe 3 n'omuwe 2 n'omuwe 4 n'omuwe 5 n'amaliriza nga talina kyakolasente sasulira wamu ofune kati oli bw'aba abadde wa 2 olwo ggwe awo sivuddemu obukadde 2 kuba nenyinza okweyimba nemmanyi omusaala gwange emyezi 6 sirina buzibu wadde ndima naye gwegamba nte nze bweba haafu mba mwana mu 5 mama oti yongerezaako zito kubanga nazino ezize mpozi transport nyakaboda kegaali kundi gwe tomanyi nyabo genda ne tutumanyira ani goletako olukusiga ovunyula twala erivunyulira muli twatalaba muzeeyi Dokita abanyamba omulwadde wange afa munnange omulwadde wange ali mubi njamba taata obadde ki sokolire obadde ki omulwadde wange ali mubi kiri esawa ekimanyi dokita nkibuka kibuuzi yes what are you what are you ovuddewa dokita nvudde lugogola kivudde lugogola tukigogole bw'obadde ozze waneeno otambudde otya okutuuka waneeno dokita ninye kagaali n'omulwadde wange musinga mukwatiridde nyabo example ono n'ebintu yanguwa kuba nze ndi ku duty eddwaliro lonna lindi wano oyina sente yokera dokita lino eddwaliro mbadde manyi lya gavumenti nyoko kera gavumenti ekuyambe ate gavumenti mugigendeko mpola erina ebizibu ebigimalawo tejja kudda kummwe naye owulira kimu 2 gavumenti etuyambe naye bagitwala mbiyo laba ono kuba tolina sente katigireko omulwaddewo infact sina mulwadde omufuuwa dokita akuyamba olyawo kirina buleta sente solooza abasawo twasomera bwereere kirumana nnume alinga aluma ekirenge nyabo kikyoli dokita zibadde zakugulira mulwadde butunda zakugulira mulwadde butunda gira akatambalako tulabe akunkule konna kate konna kagire kakunkumule kipi naye abakazi mwabaki enjawulo nga yabafuukira enjawulo baawo mulwadde naye era omwawula kirabe ebinnyo kiragala kuba kati baawo ki ekimuluma ono akubuulire buulire ono junior ye mukugu buulire ono senior nze junior kati mulwadde ki omwami wo dokita kati omulwadde wange yatandise mpola n'atandika nageza okulaba nga atambula ajagira nafuna eddagala lyaffe eryekinnansi nemusiiga nageza okulaba nga yeyongera kuzimba eno kikyati jangu akulage dokita kagire oyo omanya oyo siniya tabimanyi
Abati Junior. Ebintu byonna nze yabitegeera oyo. Okola otya? Ati nti omulwadde bwe yalwadde n'atandika okutambula ng'ajaagira. Kaakati kwe kutandika ne nfuna eddagala lino eryaffe sere biki n'emusiiga. Ng'omusiiga ate mu mbugo. Ati ne musiiga ng'atandise okujaagira. Dokita nagenza okulaba nga ninga ayongera ng'azimba busiiga. Nze tebantigiinya nnyabo. Nkozesa lubalula nja kubalula. Oyo tesaaga. Ate ontigiinya gumu ebiri nga ate seenyinyala. Ebyo biboodingi byo. Akikutuusaako kuba dokita akulongosa. Kati obulwadde obwo afuuyisa anywa. Dokita tafuuyisa ate tanywa. Kati atanywa oyagala afuuyise ki? Owulidde tanywa? Leeta amazzi. Ettupa yanywa. Kaakati ali mu mikono emituufu. Otuuse ku baasomerera ebyo. Ate nze neezira atafuuyisa. Segedi kati agenda kuva mu kufuuyisa atiiriise. Dokita oba eyambuya naawe wataasiddwa dda. Ekikulu oyina okwongera ku ssente. Gavumenti mugiviireko dda. Dokita. Owaaye naawe olabira ddala amazzi aganywebwa. Tikiraakira mpolampola. Kaakati ogenda kusooka omuteekeko eno drips. Oluvannyuma tumuteekeko trip. Anti ogambye tanywa. Kati gwe muteekeko eno naye okulaba nga oteekako tojjaako mpaka eneegenda okuggwamu ng'enaata. Dokita neyanziza muteekeko. Teekeko kubanga kiteeri anas owa ono n'amala afa bannaayo omusajja nga yawanvuwa. Omusajja nga muwaaye. Abayi. Well, listen to me. The longest man. Listen to me, my brother. Is this the hospital? Is this the Ugandan hospital? This is Nabbosa hospital. And they come here looking for somebody. I'm looking for a beautiful brown lady there. She has a gopi in a polokoto like something. My brother, come. Come here. My brother, come here. Go. My brother, come here. Go. Younger boy. I said, come. Don't worry, my brother. Thank you very much, my brother. I said I'm looking for some. I don't understand what you're saying. My brother, come. Abakuru mujye baleko basima. Kirumbayi. Mwe. Tawanyiza were. Soko nyinyo ndio. Gwe. Nazikuno obutamu tamala gafuma mu mutu. Nazikuno abantu wange abantu ebitiibwa. Sembera. Mukuru. Jagala tukakane. Nino omuntu gwe nnoonya. My brother, listen to me. Nino omuntu gwe nnoonya. Ali awo omukyala mweru angambye akola wano mu ddwaliro. Alina akazigo bwatyo. Akazigo? Yes. Mumpitire mwetaaga mumpitire. Then next time mwegendereze. Bw'oba oddamu omuntu sooka omale omukola ki omukolako research. Naye nkwagadde kubanga n'empala eringa omusokoto gw'ata. Owako badde ki? Mugambe nzize Cyrus in the house. Twangweko. Hey, Cyrus. Yo. Kyekiriwo. Wabula baba osabula. Osabula. Naye nange obwettaka embukuba. Gwe katudde ku nsonga. Omanyi ensonga eriwo? Nsonga ki? Ya mwannyinaze Johnson. Kiki ati? Ne Faye. Ekikazi kiremeddeko. Naye kiremedde ku mwannyinaze. Nfubye okulaba banaye nga mwannyinaze mupangira abakazi. At least akireke. Naye bannange obukazi bulemedde ku mwannyinaze. Kati olwo. Njagala okinkwanire.
Jennifer nze ebintu by'okukwana nakugamba ondaba mpale ku nyiri ondaba bukato bukuba naye ebintu by'okukwana sirinaamu yadde lindako nze laavu baginongosaamu yasigala mulago yisirina laavu nze tonyegeza ebyo kakati haiti yaki yemanyi ewumule mirembe kakati nze kyenjagala munkwanire bw'oba tomanyi kwana ngenda kuyigiriza Jennifer tonteeka naye mu parapase wa kwana zibe nabivaako kati we setting ekuyigiriza olwongiko kwana ayayayaya kati msibuki setting ng'omukazi ali sexy kawozi ko biri oba original aliko original leka kumpavuja nawe badde ki ozize badanga abeera fresh abeera agisibye ngenywedde empale haya tugende mu maaso nawe yemerera omukazi ali sexy bwatyo bwabeera yakwemoola Jennifer sexy kati nzija ngenda kuyigiriza come on baby ate byankola byolina omukola come on darling come on darling come on shake your body come on lindako Jennifer mala okweso wakanjigiriza mbu ate nkolerewo ebintu byeyagala nkole obadde ki Jennifer kukwatira bannanga ali serious Jennifer aya uze badde ngamba wandi bivuddeko omukyala wono kakati fei oyo omukono gwange bamita Cyrus musimi wa gold ate Nigeria alinamu olu Nigeria Cyrus ono ye mulamu wange fei waliwo nawe nkugambye Cyrus Cyrus kajegedde baba mundu biki byakola awo mpaze kwesebo ngenda mpola ndi mukyala mufumbo tomala gamantala bwoti singa bwenkugambye oyo musimi wa gold amanyi abasimi ba gold abeera wansi okitegedde kati batambuza bwe bateeka abanoonya nti gold kakati n'ekirala engeri gy'oli mulamu wange omulungi ate nga bw'obeera mulamu wange sente zibaawo mbadde nsaba mugira musigala munyumyako n'omwami ono just in fact temunyumiza wano ku ddwaliro waliwo wali gardens musobola ogenda ne mukiranga munyumyamu business Cyrus mwambukeko wali mu garden nzija okitegedde Cyrus is my name. So ndi musajja mukozi wa business ez'enjawulo. Now listen to me my sister. Now see, nze nkola mu gold. Let me tell you one thing. Bwe tuba tusima gold, tumutandika mpola wansi ne tumwambuka. Bwe tuuka wakati, olaba ebeefuse business. Business. So ngenda kuweerako receipt, payment voucher, accountability, elasticity of demand, elasticity of story. Nzagamba nti mwambuke mu garden nzija. It's okay. Yes. It's okay. Gardens, come on. Mpola. Tambuli wano mpola. It's okay. Yes. Chamisana chagulo kabina vijebe ha. Manyoko. Soko labebe na ate wamma. Oyina kyolabye? Omukazi nagamba dda mwesonyi bwe wagala. Dindako byebino bulijjo byabeeramu. Soko lindeko kino kikyali kituuzo lwaki anneesibako. Soko lengera eri garden. Olengera bye bakola. Olengera. Labalamu yange gw'amaanyi. Have you seen my beautiful baby? Sebite. Wella. Yes. I've got you for the first time. Nkulina. Ndowooza nabwe musobola okulaba ekituufu ekiriwo. Osobola okumanya omusajja eyakula n'omusajja eyakona. Yes. Yeah. Now let me tell you one thing, ladies. Cyrus, 6 feet, ladies medicine. Oba mukulu munnaffe story kirabika munaanansi. Faith. Come to daddy. Daddy kandi. Olaba ono omusajja simumanyi gy'avudde. Come to daddy. Daddy kandi.
ono omusajja omulaba mulamu yagenze n'amuleeta wano andinyonyola ebintu sibitegeera buli kyayogera kyonna sikitegeera. It's okay, simple. So bino byobeeramu omukazi ow'obuvunaanyizibwa ava mu famire ey'obuvunaanyizibwa alina omusajja eyegombesa buli muntu. Oli wano oli mu bulenzi obulanga enviiri Wella. andowooza kati mugenda mu mayirungi. Abakazi munoonya ki kyobadde tofuna byebintu kikyo ŋŋamba ekituufu naate abakazi nammwe mubeereemu. Omusajja gw'omanyi nti tomwagala tominamu interest lwaki omutirako obudde bwo Njawulo. tomumanyi otya onoonya mudinka oyagala kulaba ku nnundi Maama. abakazi nze sibategeera mu butuufu kati n'olyoka obeera obwongo bwo ne bukuwa ng'olira oyagala nadis. Ani Nadis? What's your language? Gwe tolaba oyo nti mulema Ay. olowooza abalema omanyi beewalula oyo nadis bamugatta bugasi. Ani gwe baagatta gwe beera serious. Hey, wama omulema muwe. Odidde omulema omutadde ku Johnson. Otegeera otya? Tolina ky'oŋŋamba. Ate kino njagala okiwulye effeeyo okuva mu kamwa kange. Oyinza okulowooza nti obadde omuleese maama Johnson agenda kusaanuuka ngenda kuggwawo. Kino kiwulire okuva mu nze Johnson. Tewali kannumye yadde bwe kati. Bunnumye tewali kannumye yadde era sirumiddwa era talowooza nti binnumyemu. Togamba kintu kyonna. Come to daddy. Ate nneesonyiwa. Hey, Jennifer, let me tell you one thing. Pamavu, bimulumye yakoza. Cyrus, Cheche. Seneca. Ane. So kolide. Hey. Gadinga business. Bundire obadde okola ki? Kiki ekyo ky'obadde okola? Kansooka nkubuuze kiki ekyo ky'oyenjeza buli wamu ky'otasobola tuuzaako wuwo? Nkubuuza feyinziramu olw'okuba nsirise olowooza sirina kyemanyi si wekiri Nioluuza byogera mbitegeera. toyasaamirira bintu by'otamanyi. Nkubuuza ki ky'obadde okola ne Cyrus ky'oba onziramu kyokka saagala kutakikira kati nkubuuza Kyenkola ki? ky'obadde okola ne Cyrus bawange. Musokoleke. Tobanga ogamba omulongooti ogubadde wano. Biki by'oyogera? W'oyogera. Omulongooti babeera nago. Abakuba omulongooti wandiyogedde naye. Nyabo, kankutegeeze kino. Bampita Feyiwa Johnson. Mukyala Johnson kintu ow'empeta. Baby simugatekako oli simwogerako. Kati nange kankuyigiriza. Obadde kinaawe. Mbadde nkyasomesa egyo egundi ebyo. Byonna lyawuliri nga kigaati kino eky'ebitaano. Nyabo, singa okimanyi nti oli mufumbo, olina empeta eyo, wandibadde toyingira na basajja balala, wandibadde na Johnson wano. Era gwe nina ogeza okulanga Ali luddawa? Mundage wane mundage? Aliwa? Tobadde na Cyrus. Kano kazunga ki? Tokuba kuzunga ng'ozunga. Ongere yepanga ongere. Kaakati nnyabo, olabika omanyi feeyo oli. Naye ŋŋenda kukukuba. Teweetawaanya. Anaazina takumba. Kaakati ŋŋenda kusabula. Togenda kuddamu manyira basajja batali bamu. Kaakati olaba nkuba nte naye ate gwakamyu. Tofaayo. Aliwa. Sembera wano. Sembera wano tulage. Sembera. Tabulwana bulwana ki? Sala balwana. Wona baba bali mukulwana yango. Gwe gende gende. Bulwana ki? Gende. Kiki gwe? Inda. Baagala kulwana. Vaayo naawe. Wamma malumbisa. Kwatira. Era liita gwe nze ndi ttiimu ono. Aya. Gwe lindako.
banaye abazadde bazaala naye abazadde balina ettima toyinza zaala muntu ng'ono n'omuzindika mu nsaagi bonyeebonye aliwa kibaleka tiyabonaabona gwe ekyana kyakula bannange maama kirina obutuuliro wetegereza ono yeegolodde bwantoogo owulira laba hayi naye ng'ako kalaba kayinza osobola ono kabbeza wange wamanze ndi ttiimu gwe eyo tivi kibuto era kabuulire gwe kano naye gwe naawe nyinza okuwaana ng'ogonola biiso tolina kiraba olinamu otwanyi ngenda kukubira embwe basi wambwa mulageko ono kanyama bagenda kukuba oboggole kanyama nze ngenda bakuba babiri mwembi abagati mutegeere sebo kayinza okubaamu ne kagenda katuswaliza wano naye ekibatta ki balwanira kimubadde kinnya musajja oyo okiraba ekyo kyagala bbawa bulijjo oli musiru muli otegeera bulungi ntegeera bagambye sitegeera kana ate oba mu basiru olinayo ekifo kiki kyekyo soko mpulize kubuuze gwatamanyi nti omulembe gwa kibiina gwavaako kati oli ku flat screen soko olindako kibiina flat screen kibiina flat screen kibiina flat screen kibiina linda business anti mbadde nyina kyemuyingizaamu kati ali awo alaba ogenda ne olusolobyo kakati gwe Sasha tomala budde irwakine mmala obudde nange yakola Faith tubeko betwogeramu tugenda tuwogere it's okay come to it's okay business twekate tukole business kulane we Sasha yamanyi bizibu bibi come on chibi come on chibina chamisana chagulo kano gaswa kakati kakatokote kakati jangu watusembera wa mzee tujja swala omanyi mutane mukaira basajja ntogenda kagamba goli wa mirama mwemubadde ki yobadde ki nekana akusakasa otherwise yobadde ki mama toyaka oyo dokituru omukugu kakati njagala nkutegeeze oli ku muntu omutuufu okusinga okudda ku bali bamuleevu oli ku muntu omukulu sente zaalina yakola dda anoonya mukazi wakola ki wazirya naki naye mbadde nsaba ekiti kiri bwe kiti leka kuzza mwana w'abandi ave mumaziga atadde mu jjulujjulu ate jjulujjulu ati wameera nga bw'ayogedde mutuufu ye musajja mukulu akuze wootegerera nti omusajja akuze kasita oluba lufaanana oluyi omanya agenze oli muto anti era neera alaba sayizi anti kyeŋŋamba nnyabo yeewaddeko obujulizi kyekya ssente awo waalimbye ekyamazima tetuli bulungi wakulira mundanga kadoma oyo wamabwa kakati nnyabo kirimu ekyo wange oli waki dokita kakati nnyabo kiri eriggwe okugenda n'omukadde essaawa yonna abumbuluguka n'ofuuka namwandu oba okugenda nange bujje iriwe bujje kakwaya nyabo salawo kati gwoli bujeti kwe n'ogundu mwegomeze n'ekiwalaata muli ekiwalaata kireke era tekirina kyo kyekyo ekyaggambye owulidde ewaliwo akawalala naye kano akaana baaba omanyi wabaawo n'omukyala waliwo n'omukyala akuwa embiibya kano akaana era singa wali nyukuta mu luwalabu walibadde wahedi wakula bulungi naye osanga omukyala kati nga kino ekyewange kigenda ne kyetuumaawo ne kibanga omuwumbo neweebuuza kyavaawo n'obulwa wookikwata naye akaana konna kakula bulungi
nyina wako yakabumba bulungi. Ogambye eki? Kugambye kiri wano wanene wano watono wano wagira ensawo yaki? kiringa ensawo ya muwogo. Ya muwogo. Era nja kikuba n'ebyo ebinnyo. Kikabe. Gundi mbitakutame oli solo zaki bino ige nabyo tame gundida iwali korugino kino kikya kugamba iwali korugino idaga nze nkakusunire tame gundida genda walo nali nankakuone ngafukamira muno bwedda mugamba ikawansi ndi wansi ikawansi njakomanga kugula bafolo kyonka wabulamu amagazi mukatwe kana kabalangufu nakuyamba n'okuyamba okuva ewaife busoga okwidde okufumbirwa kuba n'abaganda bayitibwa kusobola oyo bwedda mugamba mbadde nkwanira oyo aliwa ayo kidingamba yekidi nti emirambo gyona gitabusa obwongo engeri gyokola mu mirambo obwongo butabwike kati gundi tutagala biseera tuliyabba kibooko ngayakuba wanje yakusekula wakuba nze nayigaga Mama nibawe wabulambo ine bwine nkugulirire gundi kodi okobyo tinina akabina kalala olina bubiri ate nga bunene wakoba ti ndio kifulusi kya mwogo oli potebo we n'oli mutini oti aba wati ametuwa malagalamira kulule wankuba ika wansi baba ika sina chako gundi ika wansi Kakoni chamaida. Aya zone woni ebisada kati wabonanga kino nize ngula bofolo kyo kyene kizira mu makulu kidaga nokukwana buli saga kyabebera kandi donkobere kyobeberanga yangu wako Wanji baby boy Gumpisa atika tomboza wanje. Ati nasibi bali. Kanoke kafu. Kemapu ono. Yagiza kafu. Kagala balungi mwababika bagala. Ekintu bwe kiti. Kakati katoja kusobola. Towakana. Peke mbimanyi kakwansirika nabyo. Naye muleka akubuli kino. Esiri musajja ekintu kikola sente kitambula. Hata ekiriwa sweet. Kakubuli. Ebyalaavu bibeeko ebikoma n'ebya sente bibeeko n'ebikoma. Bwe kalisa wero ya sente. Sikyalaavu. Nkimanyi. Eddagala kuwala libaamu sente mekera walikoze otya kwanage ina gye ndijja. Naye bannange eddagala abantu abasinga munnange kiri. Sagala ebyo. Katoyagala nkola eki. Yogera amazima. Famasi ezisinga zizo mwenteeka eddagala ate abantu baagala ebintu bya bwereere. Nakubeera nga tukubanja bubanja. Kiragira nnyo. Nenga nze bwe tuwa ku sente mune ebisiba bwe lwaki. Kitegedde sweet. Naye kakati kiri bwe kiti. Eyo ensonga tusooka tugiveeko tujja gisootinga. Naye kyenjagala ndi mukyala naawe ondaba. Netaaga ogendako mu saluuni. Netaaga okukola kaviiri. Netaaga okugulayo ku bugato obulungi. Nfunira wa ddala bw'oba topadde kasente. Sooka ondiremu. Kyenjagala omanye abakazi muyiga okukozesa sente zammwe. Oluusi mututama. Ne mu sente ya kikazi eyange tekwatwako ate eno kikwatako n'okugyeteekamu tosobola ekyo kibi ekisikuwa musaala. Sente y'omusajja weekuba egonzaawo ogitabulatabula neyekyala nebeera nga kiryokke. Okay, kale mbitegedde naye gwe nteze emizeera gye tukozesa kalinga neri mukasono gye mbanjogerera ngende waliyo mbanjogerera. Kakati lule omusajja ono tumukoledde tutya? Omanyize nakowa abasajja abakodo walaayi wama abakyala si bwe kiri konakona tugende awo nno oba okoze you are talking leeta ninakuwa sente nga weekiikinga akuwa sente ondabe nkuba sente ate njagala bisike byokka zimbuzi nange abasajja abakodo mwekaze toyinaamu wadde twala ekigambo kyange kyonkwagala era sigenda kuleka nange obadde gwe nebe naawe hani akati gundi omukazi ono yatuyamba ku ddagala wano otegedde nyabo genda nfaawo naawe temutawanya mu mmotoka eyo endala sweet jabiri otegere bulungi oyo business mani waffe akazi kano kantama
lwabumpi. Dr. Lukwago njagala kumanya oyo mwana gw'oyogera naye ya omukazi yani. Sisaagala bantu bawanvu. Yenna yagulukira akomeeri onoonya ne wemutandike n'okubula. Tell me what business are you having with her? Yabugwani. Adedda ono business gaalo. Avudde ku maani kati ate business gaalo. Zakato akantama omuntu omumpi muyomba. Sina kyenkagaza natika. Kakati nga mumanyira manyi. Omuntu omuwanvu tasobola kuba mumpi kitiibwa. Naye mba mugamba abantu nula mu mutwe bw'ati. Kali mwagaza atyo. Lwanyiza omwagala. Ate mpulidde kwita hani mpulidde. Gw'obyogedde. Kanyabo genda. Ne weekenda. Kyogamba si haniwo. Okay, darling, I'm sorry. Bademanye. I'm sorry, honey. Oh, okay, honey. But then, yeah. Nyabo, what do you want to Nyabo. Genda. Genda ngamba gwe. Gwe ono. Hani ogamba ani omutuufu. Agende. Mukama wange oluguddemu. Naye tetenkanya. Jabigusa. Agwe nkumanyi. Akati akantu akambebera, akantu kanjagala, tikanta. Alenga nakakowadda. Nekalize gwefiira. T-shirt. Nsijja. Oja. Good. Sangayo. Good. Hello, Jen. Hey, hello. Unapote mukwano. Echebaleko. Bipiachi byonka, bipiachi. Yogera ku sente. Obasoke kuba maziki. Soko nsko byebiziki. Babi bawo binko bamanyize kuva mpoto sente weri wenzanyira. Ayakolamu. Ekintu bwe kityo. Ekyo ki? Uwereza yogera. Yagala bizike sekizika ukitegera. Soka ngendera. Niyansanyo ne yazike. And in fact we banate kusasula. Atenze yandibadde akuwa kuba olw'omulimu omulungi gw'okola. Tuvudde wala. Walayi. Wemba nfunye. Muddize munno. Amina. Kale mukwana tunaddamu Ngende komondeyo na. Ogenzeeyo. Okay. Obadde aga tugende fena. Ja tugende. Tugende fena. No ja tutawana. Nze kapita wano. Naume. Namba gwe Naume. Naume nkuyita towulira. Ekyempisa. Gwa kampi ng'obulamu bw'ensi gwe ngamba. Mbuuza lwaki tompa kyayi? Nange bulijjo nkuleetera kyayi n'ensonga nga tewamunywedde ne mugyeyo nga bwe namutaddeyo. Kati ono wa dokita ate ombuuza lwaki sikuwa kyayi. Bwe mbanga njogera naawe gwate totanaka butanasi. Njagala kyenkubuuza kyoddamu. Omwo muwalegera obumpi bukulinga ng'akayinja k'oku malaalo. Ne nkugamba nga nakawungu njagala kyayi mu ofisi yange mwaka ku mwaka. Mpe ku kitiibwa n'okuba nkuba. Njagala nga nkugamba amatuugo gawulire. Gakulage nti abalala bonna wowe bawa kyayi. Nakawungu si mwana wa nsolo naye omuwa kyayi so si badokita bokka. Omama mugenda mwetegera nkukakasa bajja bategula babalekewo. Ngenda okuva mu ofisi waggulu nga kyayi ali owange omutaddewo wolina omutego. Kale anti tokyetege emyaka gyakuyitako kati gogo bategu dadi otayiza wamaza mujangu jangu kasekende ne okukola kukuba kuba kusombe bekulayo makasi leka naawe si enkola omusajja omutegeevu takuba bakazi akawola ke kampi kanabbosa kampi kalinjayo obulamu bw'ensi okesibiyeko ati kyenjagala njogere ne maama we munnyonnyola engeri gyakyusa basi kati yangu ayita gunazaala gwe gujje tuguliremu ensonga zaffe zona kuba empisa nzikusibwatyako bw'abazze nzaayogera kwekakkana sirika olabe oyagala nze nsirike nzaayogera naye ize muyite saagala oyolole ensonga zino ati muyite obudde bugenda ngenda kufuna wano abawala waliwo wano abakolawo nyonya bujangu buuza oyo sokolinde bannange tetunayambibwa kakati sister mbadde njagala kunnyambako omanyi simanyi oba ntandika
tewekwatakwata wamoya alina guwola gwe guziba gukazi gwe Nabbosa gumpi nnyo bwe kuti naye okuwola kumumanyira tugambe kitya kale omanyi ekituufu nti wano waliwo nazaala wange kati genda oyite nazaala tumugambe ensonga zaffe wulira gwe nze zayogera toyogera nga njogera nze bampita Makasi omugagga omuto yakola sente Makasi oyinza okulindamu nindemu ate era bw'obanga otambula naye eddagala liri mubeerenga ku amulamu kakati kale Johnson naawe yogera amanya ga nazaala wo bagende bamuyite twogere naye tugende tusire bude wakonoona anti omanyi walondo basawo kyabaliwana omukulu kiri awo kirina ebbina ddene bwesosonya nakuyise dda obwedde olebedde okola bwoti nnyabo bwesooka olinde bwesooka okukwatirire sister ono sister omukulu gwoba ompitira sister Nakibuule ayina akabina kanene bwesosonya saguwa obwedde okolayo ki ate oyo yali wakazi bumanyi ono ye mulenzi gwe nagamba gwe nafuna we nagendera ekisolo yeyebwayo gye waŋŋamba atunda obumondo gwenawo kusente kiddemu ogiraba teweekaliza sijja kumanyira okiragaleko naawe tatandika okumanyira watandise okumanyira abantu kati wampako okamanyira abantu abakulu jjako kuba obutema otumbaavu kandi kasiwayako gwe tukakane tokiddangamu okyakaweke owaayi ndaba siraba olina kubeerawa eggwanika oleseeyaani goleseeyaani tosamaala kuba singa oli ajja essaawa eno ng'ayagala mayiti ye ani agimuwa osegede olina bana bakire basawe tulina obudde bwakwonoona tulina obudde butono nnyo tulina sereza buli bantu bagagga nnyo tuzze tulina ebintu by'amagezi twagala kati ku mulimu mukama wange bimbadde maliriza Johnson vamu obwo obuntu bwo jangu twogenda omusajja ono gwe musawo wa wano gw'owesweta kubanga nze bwe ndaba owesweta gwe zituga tolina n'amakulu kubanga sweta nabaki ng'ekitogi kiri eno mu matu okolawa buulira ono omusawo ani n'olaba ekyambala ali n'obuuza sirina musawo ndi dokita ndi nansi akola mirambo kutolya ku bafu kiguli tegeera wookoma ono obwedda twogera mulambo alya ku bafu oyo mbadde nsaba oddeyo gy'okolera kuba otandise okuvuluga ensonga bwegenda eri gye nkugambye ogenda okukola mukulu nsonga ki ati baŋŋambye oli mulambo munnange zekyemirambo genda gy'olina okukola mulambo sooka gye mulambo sooka ojje jangu kiguli kyangu wano kiguli bwe mba ndikojjaawo oti kiguli bw'oba omanyi nti ndi mukamaawo jangu ayayaya kaakati kola bwoti anti watuume etteete ku mutwe kati salawo gy'odda ze nkubuuli naye nkusanga mu ggwanika nkugambye nkusanga ku mulimu gwo okitegedde ate ovudde dda ku mulamwa oyo omwana omanyi kisente zonna atonyomeza mwana bo naawe kale omwana twasse kulaba nsonga y'amakulu ali ku mwana muto naye ati gwajja toyogera nkumanyi kyovaavaako ati kyogamaze njogera bubi kati olaba singa abazze bwati nayogera ebyakisiru nja kisalirawo layiti ekyo si kirungi buuza nti muyambiddwa kale mpozi n'ekirala ekikazi ekyo kye nazaala kyo kimanyize kinkolera wano sajja kola mikwano najja kujjanjaba mbuuza mufunya nsama mwena mulinga abagaayo amakovu mbuuza muyambiddwa nga yamba obadde dda muve wano oyamba okakabakake oyagala tuyamba lwampaka ate gombanga njogera n'abantu tonziranga sala wano banna akakazi naawe mutaleewo mukole ekyabalense nga oba muve wano wano tiina banadde bali mu intensive nga twagala kasirise ngenda okuva eno nga mumaze opesoti banna ekituufu yeetaaga intensive care akakazi we yenyini mulwadde wa mutwe nazaala lose nojja
wafumbisa ono kawala ko kali mumumanyira musajja watola kuba mumpi nnyo kamumanyira kamuvuma obumpi ko kawanvu makasi nakugambye eko nze banjogera ati nsirike oyo gwe wazza naye asirika amannyo ng'agema embizi ategere bulungi gwegwe ojja kukuba ebitama ebyo gwe kikazi gwegwe ali gwomanyira demoosogere ali gwomanyira tolwana na muntu kakkana kale kyebakugambye kimanyi kinene nnyo kuba oli muisiraamu ate naawe ogyogedde sirika maama oyo gwe waleese baamugema ndaba alingamba bamukuba eddagala ly'embwa jamukubira sobadde ki yena akanula kansa alinga enkoko ebikira togenda kwonoona kye tuliza okukola kakkana maama omanyi ekituufu ekituleese ate kati wakootalagananyo gwemma guwalagwo tegulina magezi togazeya mimwanga ayitaana naye bwatunula obabbi balekere yena asongoza omwalinga ayita yusufu maama kale ekituufu ekituleese wamayogera tuzze kutuusa nsonga za Nabbosa Nabbosa yasiwuuka empisa Nabbosa ye muntu kati gwogamba nti oba ntabulira ku kyayi mutuufu n'akulaba kyamu nze ono namugamba akikubeekubenga empi ku bitamiini jagana agaziya amagalo ng'amakoola ga muwogo ddako eri nkyanyumya n'omuntu gwe kati akakolongo ogirodde eri ye muntu gwogamba nti terayokka amazzi mu kinaabiro Nabbosa n'ayuka ddwali n'akola bibye n'adda mu kweyagala bibye nga tagayana kumanya kiri n'avuma munne obumpi ye muwanvu avumanga bwe nti omumpi nsimanyi biki kawanvu ako nedda nsooka olindeko kalina ekintu eki nti waka wakabinanga ginaza binnyo wamma akuvuma naye naawe sooka olindeko sooka weerabe bw'aba akuvuma obumpi kati we bayita abawanvu nga naawe ovaayo maama ndi muwanvu kanzije bw'olaba otegeera bulungi mwongere sooka olinde bwe gwagamba okuteerayo amazzi bwe emikono egijjo mitundu oba oyina mirawo nga tolina mikono tolina mikono bwakugamba amalevu byoli byagamba obumpi bye byo olowooza ate gwotegeera kakafuupi n'ekirala Nabbosa kati naye katugeze okugambye bannange kalungi bannaye konna kalina figa nga naye ajaloopa talina bulungi bwamu era buli awo jasiba kuba talina akabi nawe binnyo sirika nkyayogera n'omuntu gwe mmese ovaayo waba taata byakugambye byebyo tolina kyoli oli kampi emikono gyoba mitundu kati iga okweteerayo amazzi owulidde omwana owange muveeko tomukulusanya olina lulungi w'ekyampisi twesonyiwe naye owaayi kirina defense nze kinkolera ekyo sigane Nabbosa wonza ompeekyo otuufu teri kintu ati neno kyokolabe nze seenyinyala ekyo nsobola kitabukira nze nina masiini omanyi kyoli mubutuufu abasajja ate kino kyakuyiga kinene kyenfunye omanyi nti osobola okugwira omukazi ng'olowooza ofunye mukazi kumba ofunye ekizibu kisinziira aba alina akabina kanene okoke obanga maama tasobola kugamba nti agabe ku muwala we nga bw'atyo kati omuwala agenda kubeera atyo kiba kiwutta ati kyoba okola sooka obeesonyiwe ne bwe kikumanyira nga kitera okubimpi kifeewo mu butuufu muluddewo nnyo okujja mulinze ekintu ne kimala kuvunda nedda ssebo omanyi buli kibaako n'obudde bwakyo nedda mukama wange ssebo alira amaze bifuula katogo lyonna nze nkwagadde nnyo ensonga gyakunyonyodde munda ogaze nti ogitadde mu nkola njagala ekintu kimu nkyukakyuka naye nga soka omunnyonnyola ensonga zonna ziggweyo omukulu enamunyonnyodde dda ensonga eri nti Dr. Lukwago omuze ogusookera ddala ba interns obalaba abaana bajja mukola teri muwala ayinza kuvaalo nga bamuwadde points zeyakoleredde zeyamaze okuyitamu ku myezi gy'esatu ng'oyo tamwebase munnyonnyole n'ekyobubbi teri kintu kyatabba kino ate kinene nnyo obubbi kwagala buli muntu ajja naye omukulu atwala eddwaliro n'ajja n'omulwadde katanda n'amweka kaatikako era tukyayogera bwoti gamba n'amwagala kale kyekyo naye agende eddwaliro mukama wange twagala nkyukakyuka waakiri ono omukulu akulira eddwaliro nedda newe mba sirikulidde tutereze eddwaliro ogenda ndikulira kuba nkolayo bulungi abalwadde gye beetaaga omukulu akulira eddwaliro alina kintu esooka mu 30 wano okwetala ekibuga kyonna teri katabba abalwadde basatu bali katanda
tubafunire eddagala buli kimu yakibba. Tetukyalina firiji za ggwanika emirambo givunda buvuzi. Buli mukozi abonaabona wano. Mu nsonga zammwe zeempuliddemu mwagala kimu nkyukakyuka mu ddwaliro oba mwagala enkyukakyuka mu ddwaliro ensonga zammwe zonna nziwandiise era nzitaddewo wano ku mutwe ngenda zikolako n'olwekyo buli omu agende mu wafisi naye nga kikolebweko mu bwangu mukama wange eddwaliro ogenda sigala omonitaringa ngenda bikolako kubanga ensonga nzitegedde bulungi. ate olowooza kinaabeera kuki omutaka mukulu kiki oliko ki alabika artist akuba pulaani muko sansa okulaba sewo kizibwe tayogera baaba nkizudde nabaga nti weekirwata musiro olujja luzikayira mutwe nga tayogera kasiru nema naye katonda tagaba byonna omusajja omunyirivu bw'ati n'abakasiru naye baaba aliko olubuto ogamba nsawo y'akasasiro nemanyi kenzudde naye nno gwe tolaba mba oli kasiru naye wano tulinawo dokita lukwago n'akusanga era akubba yabba ne bakasiru obwakasiru bwomwo wetunula ng'otangaala olinga oluggi lw'emmuli kati kenzudde manyi babanga basoba amawulire wabeerawo nga bakasiru ababavuunulira kamuvuunulire kati tesoba amawulire nga muvuunulira aya basi sewawo twagala kumanya omukulu azize mu ddwaliro oyagala ki kiba kirungi nnyo okumanya ekikolese mu ddwaliro omanyi bwe betwera mu ddwaliro twekengera mulimu abakwasira abakazi alabika mukwasi w'abakazi kwetukutte ku muzeegwe n'anyama alabika Kasita yanyo. alowooza sigenda kwefuula kasiru Bangambye kasita ajjajewo wano omulambo. kyekino kitwagira Kasita kaliwo wano. Tataliwo. Bwajja bamugambe ajjajewo omulambo. kibadde kitukutte kibadde kitukutte ekyo si kye twabbira wano kyekyo tolina mulaga feesi buli lwajja olina kumanya nti no takulaba wakulabira ebizibu biba bizze wano eno ze bakubuulire tekivaamu mu ddwaliro tavaamu munaaye ate n'omulwadde we yansobera omulwadde we ndowooza yeeri enkola enkadde tafa kiki ekiri abantu kuba bimala ebibyo kuba bimala bubyo mukulu olwo akawala kaliawo kalungi nnyo ka beautiful nnyo kampi kalabika bulungi nnyo keeru simanyi bakakiddewo mangu bakagezeeyo okanabiddeko bageze mutoyi kalazeewa nyambako ndi simanyi muko naye gwe byoyogedde obitegedde jogera mpola mpola bwoba n'ensonga eyesimba gisimbe waliwo akawala keka Nabbosa kalungi okukamala naye kagenze mbadde kagobya ne kambulako weesirikire nze nkola wano ati nyambe okanfunire kuba tewali department gye simanyi era genda kakuleetera toyaka okitegedde oyagala kenjagala mukama wange basi bankakuleetere anti yangu akuba obudde bugenda genda tekayinza okuyitamu ne kabula anti byonna gwonkyankutte gwenta ŋŋende ate nkukutteko olaba ngaokutteko oli mulalu eno nno ensi mugitegeere wetutuuse kati olina otambula nga wenywezezza weetegese nze nkola mu ddwaliro olowooza ndya butanda nkitegedde olwokwagala ssente naye kyobumanya yamba munnayuganda munno munnayuganda munnange sinikira muli ebinnyo kwata mu nsawo leeta ssente omuntu ajja agenda alikola bwoti
Inamwana ebbiri nayogera kumpaako 10,000 osigazeeko 10,000 kali nyambo mumpiki egamba nzijeko 10,000 kuddiza 10,000 bambi yangu naawe omwana genda mwetaga dindamu omanyi nkola mugwanika gwoyogerako mufu mulamu ne musajja gwe banna kale sokugambye omuntu omufu ayisawo ng'atambula omufu atambula yangu keeru kalungi mpitifu muheru wesirikira simanyi kasezi wano wali abeeru oyinza okubamalawo enda bosa naawe lwaki onziruse owaayi gutumye omuntu olesa kisiraani omuntu kugambye nomweru mulungi ono mulungi olesa kyokuula gwenyabo zaagala gwe njagala muntu mulungi ate nga mweru gw'oli makala oli mugavu nnyo ekyamazima naye olimba naawe waddugala nnyo baagala mweru oli makala laba n'entumbu eringa eri olubuto naye kirinamu ku kabina naye ekyo tyoba onkolera ogambye mweru itoli aba mweru weesirikire ate wanaakubuzeewo naye owaayi singa kaali kaddereeva kaali badde kavuga livansi kubanga osobola otuviira mukatini kale ensonga z'abagagga twogeza ssente tewali buzibu owaayi nekirala akantu kange kaliyo kali atotya kabalansi musookemu emmette ebirwadde kakati njagala ompa ensonga 3 lwaki oli wano Nabbosa naawe olimba ate gwalina emisango olina emisango ng'ebiri okusooka lwaki oli kalungi nnyo omusango omulala lwaki oli kawala kampi katudduutuuka kafuupi naye nga oli kalungi nnyo akabina koolina kanyabadde ku bakazi nga 10 okalina bwomu okwoyo okusenya ate nkoze kakati tukole bwe tuti wali anti omanyizizza okunyonoona n'akasente nga esooka oveeyo ne leero oleese kyobadde gamba nti Johnson talina makulu omuntu alina laavu entuufu yaani yegwe ate nga n'emyaka gyo kale era bw'oyogera bw'oti oyo ye namukoowa ekisooka afuka ku buliri n'oyanika ogw'omuto oyanike n'ogw'omukulu ogambye ki abange ebikwano nga misimu makasi kwenyini gwali onjubisa nti ngobe Nabbosa nkube Nabbosa noga ogenda mukubakuba ebitama ku ssaawa zino gwampitamu ate kati nkoze eki omuntu waba mulungi n'omwagala buzibu ki owange nnyo talina buzibu kakati kambuuze mukyala kunze n'oli yaliwo alina macuwa owange gwe wagaaya ku mulondo yakebeddemu n'alaba kati nekyala ninako nga sinakwerabira ninamwana ekyebiri kijumu kakati tukole bwetuti todiibuuda nnyo gali Johnson ebikuyomba sibiraba atwagala wuno makati jawano makati alinjagala olondeko makati gange omugagga omuto eyakola ssente emyaka nina mito nnyo munnaffe emyaka anoonya minoonya akuŋŋaanya mingi kunze naye nondako gwoyagala kakati ngenda kusala empaka nga sisalirira era agenda okuwangula engule ngimutikke tutandikire eno tutandikire ku kirevu ekirevu kya ssente ky'Abamerika buli lunaku kirya $5 weesirikire katudde eno abaayi ayina amagirita kakati tudde ku buwanvu gwe watuuka ono ye akyakula munnaffe ye ate mu by'obuwanvu kakati ndowooza ekisembayo ekiddirira tudde ku nkula y'amagulu kakati katumusabe ayimirire bulungi owange gonna gakkono owange munno obugoba nga abumalako weefeeko
tugezeeko naawe. Kaakati ndowooza katusembeyo mukulu Magala. Owange, ate olowooza towangudde? Awangudde baaba, jangu baaba. Wange, kaakati katudde nkugambye. Tati Kante, oli bulungi? Siri bulungi. Kiki, oli mulwadde? Hani, oli mulwadde? Mama Kante, mutuufu nsonyiwa. Nsonyiira ddala byonna bye mbadde nkuyisaamu. Nali mukyamu. Simanyi sitaandi yannumba kutuuka kukola kintu ng'ekyo. Okutuuka okutaagula amaka gaffe. Bambi nsonyiwa tudde mutukwatagane nga family. And I promise I will love you forever. Nze ntegedde njize nnya. Owange, Maama. Sima kigenda maaso. Nyabo. Wangi baaba. Oli otya nyabo? Oli mulwadde? Njagala baba wa Maama. Oli mutya kikuluma? Ndi mulamu baaba. Mutuufu oli mulamu. Oli otya gwani? Nze Nabbosa. Nabbosa asanyusa okulaba. Kale nange nze Dokita Lukwago. Gwe sooka okyuke tolina bakuluma. Asirina wano abange. Engalo sizifuga. Jangu entulabe. Wange naawe oli mulwadde. Nze boosi waawa. Oli waawano. Nze nkulira lino eddwaliro. Abange nga tusanyusa okulaba taata. Ane tofukamira. Empisa baaba. Kaakati anti mbadde njagala ku maama wa baaba. Ebyo biveeko. Kyembuuza olina omusajja. Omuki? Omusajja. Kale mbadde sinnasalawo. Olina abawera. Bawera. Asirwalira muli. Guli wayogera amazima. Abantu boolaba nti buli asobola kwogera amazima. Ne baba alina musanvu agamba sirina. Kakati jangu weefunidde. Kakati n'ontwala wa maama. Nti ebyo biveeko naayo. Kakati ofaayo senga twalako out. Sikutegedde baaba. Nawe tekantama ate. Bukimu tekakitegeere kasiru. Gwe muwala abaganga tebaba na budde. Kyogera bito n'obitegeera n'ogenda ku kiddako. Munfunze enkwagala. Onjagala? Abange abanjagalanga bangi. Are you sure? Abange. Omunaanansi gwe bampadde sente eggwanga. Kakati abange mpola. Gwe kati kola bwoti. Okuva n'olwaliro nze nkwagala. Ngenda kuteekamu sente buli kiwetaaga kyonna nkikuwe. Ovuga? Wangi baaba. Ovuga? Avuga? Bakawanywanani. Nenja kaagalirayo. Kati okyoba okola genda weetegeke. Ndako tujja tugenda kukiddako. Kale komawo. Totegedde baaba. Ate olaseewa. Owange. Nkole ntya baaba. Genda kale genda mugundi. Agenda. Obadde ompita maama. Wani ate? Nze Nabbosa abadde mweyanjulidde. Ani? Aliwa. Ono. Abange mwenna muli balwadde wano sigalaba Ono musawo. Ono musawo. Kakati ngekyengamye nti gwe njagala kati genda. Kasito bitegeera. Nyabo wama togenda. Omutwe gukuluma nkuyitire abakola mu psychiatric what? Abange mwenna nabagambye ndi mulamu lwaki muntabukira. Ate anti gye bakumenya kolagana kyeriwo wakati wo na mbadde kutunakolako. Osanze atandika kunkwana. Mwenna mbagala.
Bangi ono omwana fala osegeera ebintu abyogeranga bwe biri kati musonyiwe anti kyengamba bwaba mulwadde wa mutwe bamutwala eri tebacanjabira abalwadde b'emitwe tojja kunvuma no who are you speaking to? Do you know me? How dare you even point at me? abantu mulefuke wawano mumusaliza oluzungu ndwogera ono amanyi olusobola Don't okusinga waste my time. I need to know why you here without an appointment. Why did you pass to my office? abange kansimbu kagambye mulwaki olabika bulungi okumusinga kakati maama saagala ojajamye luzungu lwo kubanga nange olwange wammandu manyi omanyi oluzungu ndumanyi sumulula kati tunuulire Please, no, I don't want. I have questions to deal with. Who are you? Why are you here? Why did you pass through my office? sumulula agambye nsumulule kakati emimwa gitunuulire saagala obule luzungu kakati walona kunotasoma nibwasomesa ebyo ndi wa kibiina kya waggulu oddangayo Dr. Lukwago, ogenza okutunuulira mu bawala b'emakende luwafu lukulina nganda n'olondayo kana kati kayagala nabisaalu nkere obange saagala onvume enkyukakyuka bwekuleka otambuzangawo ebigere n'ogisanga otyo mugenda wamu munkyukakyuka eriwa eno Dr. Lukwago, you can't be serious. Ogenda wa munkyukakyuka yenkyukakyuka nange enkyusekyuse amaraaba owaiki eddwaliro mulifuba aleka nakakunkuna akantu ako kantamaako kayibwanga obuyinja bw'okumalawo kalinga akayibwa owayi lino eddwaliro muligende kumpola ate nze betandise okulaba wano lino eddwaliro bannannyiniryo bo bamanyi be bannannyiniryo bamanyi nti be ba alpha and omega buli aboogerako anti musabwasabwa nnyo n'ebigambo anti mmwe ate temunnalaba wano wetwalaze wazibu nze mbeera mu ggwanika naye abantu bafa mu ddwaliro lino awo ate abantu tebeefiira omuntu teyeefiira wayinza kulowooza omutu gumbudde naye nze batuuka mu ddwaliro nze mboogeza njogeza emirambo waliwo ebintu byeyogera nga saara kunniima emirambo gwogera gutya omulambo gwogera gwe njagala okitegere nti katonda akutonda n'akuwa ennamba y'ebigambo by'olina okuwa oli mutuufu kati abantu abasinga obugambo obusembayo babwogera abali mu ggwanika nze mbuwulira kati ekitegeeza boogera akasembayo nze nkubuulira omusajja yambuulidde waliwo omusajja ono gwe babadde bakatugumbula ennaku ezo ono mukama waffe owokunti omanye eriyo omuntu afa mu ddwaliro nga eddwaliro bonna abali mbeetaaga okumanya oyo yafudde ki naye nze genda nempulira nga muwoza bajja kugifulumya osaaga yasoose bano nze nabazudde balabika baagala basooke batutte ffenna tugwewo mu ddwaliro bafulumya lipoota eginamutayikanga egamba twabatta osaaga era nze omusajja yaŋŋambye muve ku ddwaliro lino bwe muba muwogera mwegendereze kuba bano abasajja kye baakola liriko bannannyiniryo buli muntu aliko mbega obega bakubega woolaba abasatu manya ababiri bambega ate buno buli kati ate n'embega abega bamubega bamubega abaaye bambega ne bambega ensonga y'okwekalakaasa yakomyewa lino eddwaliro bannaye muligenda empola tubabuulira abo abatugamba okwekalakaasa bwe kasita bitabuka nga batulekawo bo bakola byabwe twasazeewo tweyunge ku musajja akalakata eddwaliro nga waliwo atayagala kulya okulya si kulya kokka twalidde n'okunywa ne tunywa akaba okalina ate mulina eddwaliro tolowooza mbu eriyo ataaliye kubanga bano abasajja bamaze okitegeera nti gwe liisa naye tukole bwe tuti kyenasazeewo abasajja bano tubateeke buteesi mu ssaala mukama katonda alireeta laddu nekabwatula akatwako kakati manyi kyetubatukola kakati ne muwuzika nga kiri kiddako mukama waffe katuka alina kukola miti bategekedde na pati yategekedde ani agitegese mukama waffe owokuntikko
mbwa tuyozoeyoze ya leero tugenda kulya tunywe owaye kategeke n'obutebe nkugambye kyetwasaze oluyita luto onoloweza luso yanguya mwanguye buli awulira ng'akwatibwako yeetaaga okulaba ku mukama waffe katukalakata bannaye Allah n'abawa omuntu naye ng'abawadde kibonerezo bw'ofuna w'oliira lya n'okunyonywe kati mwetemwagala kulya omukulu singa ajja ate mumumanyi yagenda n'abagenda abaliwo be bajja okubaako kye beeriira nkulonze gwe MC nze kanyini muterere gundi baako wootuula naye weegendereza ebyambalo funa wootuula weegendereza by'oyambadde omanyi kala mwatambulira ajalaba obumyufu alowooze tumuliddemu olukulu kati twala akakisa kano okwaniriza Dr. Lumu era nga y'omu ku basawo ba dokita mu kifo kino sasa okulaba omusajja ono wagonjebwa musajja muntu mulamu mukube mu bugalo ekisitanda kawungu tusanyusa okulaba afuna wootuula naawe ate maama feeyi kale naye mumuwaawo okutuula afuna wootuula naye amaaso gakuumire mu kifo kimu amukuba nkoona owange MC nyumiramu na mukulu banange abalala bakyajja kansuubire tulina mikwano gyaffe egy'eddwaliro tulina abasawo bangi abasawo sibalaba abalala naye muteeketeeke kantwale omukisa guno sisita Nakibuule katwanirize sisita Nakibuule mukyala mukulu maama mukulu azaala abaana bakulu era nga ye mukyala Dr. Lukwago Dr. Muyanja atuuse musajja gwonyumira ebyambalo simanya musiraamu owaye MC musiraamu nkulayirira ojja nakunyumira essanda kakati sigwe musisirikako ojja kwonoona maama omutuuziza wano bwayagala omanye asaana awo walyoke yayagaagala alinga lwera tuula wano maama tuula wano tuulaawo mama feyi wali kasita soko funewo tula tulabe akano ke kakondooza kale tugira tubeera kakani ndooza abasaba ne mannyabo omukulu anaatera okutuuka omukulu anaatera okutuuka oli mu ddwaliro bona otuotyo kale kantwala akakisa kano okwaniriza Dr. Superintendent atwala ekifo kino era nga ye dokita akulira eddwaliro lino aline MC malayo nti alina akantu ke bannange taata mwali tuyambye ne mwemalira eri naye muba bannange entebe ebadde ojja kukuba wansi obutuuliro entebe nyabo leka toyinza kuliraanya Muuse na Bobby baddeeno annange kakati sister Nakawungu bagiremu sister Nakawungu twetereze sister Nakawungu agiremu maama genda obyabyatale wali kati entebe ya Dr. Lukwago ekomewaawo annange egamba bintu byambiranye aya basi sister omusajja buli lwolaba nga asazeewo aba asazeewo awo kakati nawo tulimukulaamanyasinga kujawaawo basaba ne bannyabo katwala kakisa kano owatali kulonzalonza owatali kumala budde omukulu nga bwe yayise meeting eno ye yennyini pate
byokulya byokunywa kansubira abasinga mulidde kakati mukadde kano kennyini tetugenda sookera ku mulala oba omusembyayo omukulu yennyini eyatuyise Dr. Superintendent w'ekifo kino buli omu agatte engalo nga tumuwaniza olugalo Dr. Lukwago. Thank you so much. Kantwala mukisango naye bannakamba buli ekintu kye mukitegeere bulungi. Omuntu nga tebakwise ku mukolo ng'oyagala gubeerako guveeko amazima n'obeera n'onyiigagala wenna ennyindo ne zikoma eri anti munnaye bali ku ludda olulindiridde mwatutama mwena mutuggubadde kale basebo ne banyabo kalole mukisa guno okubanjulira omwana wattu nodda si mwana wattu mukyala wange sebo ombeere maama w'abaana ayi ombeere afumba ewange ayingidde bannange nfudde yaba olusanyusa okulaba afuna mwotuula ennyabo oyo shaka soko ikaika naide eno baba wetiyeka yetolole naye andule mu bitiibwa ondabisa ababaze aye kumpinize ndi otuse mwene ibaawe okitegeire ida kumpi daba tubone olibona emali gye yalonda ninze nayigaga mwene yalekawo abaganda yalekawo abanyola abali oseba yajaniza omusoga bona omwana kati mubaamu omukyala nga tekijja mwanjula mu bantu nze tibanandula aye tinamananga nga nakola leka munange wano tuli nakola wano tuli Buganda anti ebigambo ebimu byambaza kati bamba bwanalindidde ofumbirwa n'ogikubawo obukubi kinamana nti akini bayinisa olisitegeera nyabo eyo gireke kale njirese gendewa aye tindi oba musadona mwidwaliro akolera bwerere ekanize ngula bofolo iyo omulimu gwo gumulala kutambuza kalwasa kutambuza kantu olisitegeera bulungi no kati tindi kyatambuza buti n'ekindi n'akoba omwami ono okumana ninze atwala bina nekani waititi ninze namumwegeresa okina nga taidi kukina waititi ono tabaida era buli lwonagololanga ekaze niwabonanko waninga ogomba okuwaabo nga ninze gwamala ku emirembe nkinira waititi nakoba zena nti kati okuva ebusoga bandegeresa waititi natandika waititi konkomola makitamakwaire waititi ideno wamala banalo kati ninze mwene kabwejumbira so baba ntyame wanze ntebe yange bagitayirewa wali abaira atya mukama wa yenda kukuwa mukama wange anti be kitegeeza oganye olikuda amazi otyama ku mukolo gwe mwandese gamba me wali kola basi watakumwampi ntyamewa ntyame situka ntyame situka tyama nayigaga mwene abasebe ne bajja bamukirize balage maama w'abaana bange era namwandu wange era maama w'abaana bakulu mukama bwali babatuwadde batubazadde mukyala Nakibuule tazaalanga alizaala ddi mukyala Dr. Lukwago Nakibuule omubwati namwandu omukulu azaala abaana abakulu maama w'abaana abakulu Mama Nabbosa nalulungi w'ekyampisa talina avuganya bonna abaliyo baafa nze yasigalayo nze kale naawe tyama kubeera be baba baafa kitegeeza tyama mu kaseera kano kambanjulira akaana kattu akali ku mutto akaana akaliko era lulajja kaleetera mu mizira nga nti akaana kattu jamukalabe namwe mujagamba mutuufu nalonda so mwana njagala oje sekulabeko banange wano wetuuse kano kagalaga sente kali kano kekaliko mpaka haga njagala kano Nakibuule guma kano kekamugole Nakibuule kaleko naye katudduutu guma ono ye mugole kati yaliko nazudde ekyama mu bampi ekyabayimpa yanza kimanyi amazima kano olw'ensonga ebasebe ne banjabo mukkirize akagole kange naye nga kamwenyereketanga akabwa akasibe ku ggaali kali mulaavu njagala kabe kababuuzeko ekigambo nekyo kimu ba bibiri Nakibuule ebbuba likakkanye toyogera kikitulivu emupiri nkwagala waka gitawo gendeka oyo kitawo Nabbosa
Kitaawo wa. Kulira embwa zino. Gwe. Sasi oba wali waayo kyakasooli. Dr. Lumu. Dr. Muyanja. Come over. Bulijjo babbi. Omuntu yeesigaani bamubanga nammwe muli babbi. Kirabe bigaalo bindi. Daba kino ebinnyo. Abasajja babinnyo kasiita. Era ojja n'okuwona obujulizi ku poliisi. Tumaze ebbanga ddene nga twetegereza kiri mu ddwaliro lino tugenze okuzuula ng'ababiri bano ndolo kunitambulira tekisoboka mwana by'obubi intelligence ya mutekola Dr. Lukwago wangi afande God bless you, well done, thank you so much. Kwagala nnyo webale kukola ki musaka empingo oyo musaka empingo dawano adduka Nchirina. Kasita okola ki? Kasita okola ki? Kasita okola ki? Nchirina. Afande. Nchikutte. Kasita. Eddwaliro litambulira ku bantu. okuva lwaleero tuba tumaze nga twetola nga twetegereza hali akalulu kaweddemu afande olubatwale twekwasiza obuyinza okufana lwaleero mutambuza eddwaliro. No, this is my husband. You cannot. Please, honey, stand up and wiggle. Musaka empingo ono. Ani. Musaka empingo. Kulwaki. Ono mumanyi bwesaba gwani. Kasita ono yani lwaki musibako abantu basaba. Musaka empingo oyo. Abaana kamuleseewo. Naye afande nange nsiba. Banange wabaawo omuntu gw'olaba ng'ekkomera lye linyuma okusulamu. Owaayi osiba waaki? Okusinziira nga bwe ebintu ebitambula oli abadde omunafuusi mu ddwaliro muno. Nakirabirawo omutwe gukiringa wujju. Kati Dr. Muyanja okuva n'olwaleero obuyinza bwaweereddwa. Bano basajja bantu balamu. Wamma batwale. Ndinammwe. Agami. Tugende batwale. Nze ndi sayidi.